baba kozesa ne bambala t-shirt za President Museveni eza yellow ne balumba aba Bobi Wine era emigo javaayo ne bakuba abantu emigo n'ebintu ebifaanana bwe bityo awo nga tuvuddewo then nayingira mu mbaala era nalabye ono omukyala Olivia ewa Nuupu oyo nga bamusika waliwo n'omukyala omulala gwe bayambudde kugamba ebitundu ebyekyama eby'omukyala ebyokukifuba ne bivaayo ne birabika embeera efaanana bwetu akalulu kaneeno Alex okalaba otya? Bino tubisuubira kubanga gwe tuvuganya naye muyeekera mutemu yatta abantu okujja mu buyinza talina kyeguya ku bulamu bw'abantu. That's why bannayuganda tulina kusitukiramu we vote him out or we protest against his regime and it goes out either by force or by mirembe. Lwaki bino byogera biri mu mateeka uliriza candidate oyinza otya okwambala engoye za NRM n'okwata emigo ne poliisi n'ekukuuma poliisi n'ekukuuma abe NRM ne bakuba aba Nuupu kugamba openly muveeyo mboko like omanyi illiterate of the highest level abantu abe NRM tebamanyi na kumanya nti ensi si yaabwe ensi yaffe ffenna ensi ya bannayuganda si yaba NRM. Only that in this period NRM yeyakola olukujjukujju nebanga yeyina obuyinza bw'eggwanga ssebo yeyakola olukujjukujju nebanga yeri mu ofiisi naye enkya butya kubanga UPC yaliwo Idi Amin n'abaawo kati Museveni yaliwo ate bujja kukyanga n'abalabe bakola ki be baliwo naye nga lwaki oba okwata embooko okuba NRM okwata embooko kubawagizi ba Nuupu olowooza musinga abantu ab'effujjo Bobi Wine yabakomako n'abagamba temukola fujjo kati omuwala gwe bayambudde yabadde akoze eki mbalaba nga abasirikale nabo bafiriminga bakwata obuvidiyo bate buvidiyo nga balaga aba Nuupu nga bakuba abasirikale okulimba ensi mbalaba nga bafiriminga abasirikale baba ne ku vidiyo bate buvidiyo nga balaga aba Nuupu nga bakola effujjo babeera ku pulezidenti waabwe babeera batambula ne pulezidenti waabwe batambula n'omuntu waabwe kubanga presidential candidate aba waggwanga aba ayina abantu bamutambulirako abamuyambako mu bintu ebyenjawulo waliwo aba media waliwo okitegeera atambula ne kurunga nanti poliisi kamaleyo atambula ne kurunga nene waba atambulanga ne kurunga nene bw'olaba abantu b'olaba abalinga abagenda mu kitundu eyo basusse obungi abantu ba stopping naye baleke bagende nakirabako bakikola bulungi lwe yali wano Mityana naliwo kuba kulu naliyo bakola batya abantu abangi abaali bavudde ekyengera nga bavudde ekyengera Busega nga bawulira essanyu nga bagera ne Kyagulanyiwa Emityana kuba kumpi nga bagala navuga opisi poliisi kye yakola yabastopinga nagamba mwabe eno musigale eno agenda asange bali abali eri kati buli Mityana wetandikira ne baziba nga tebakkiriza abantu bakola ki kusala ne tukireka which is was okay era tekyali violent era abantu abatasobola kusala ne baba stopping ne bakola ki ne baddayo ne kati gwe oyagala okwambula abantu okukuba abantu emiggo okubatulugunya that is a impunity of the highest level saako n'okuba nti abe NRM okimanyi nti abe NRM bagaliza kufa aba Nuupu oba just chat bazambala bwambazi era tera bazambala nga NRM atogamba era bazambala sebo kyengamba nti bali bamenyi b'amateeka ne basalawo kwambala t-shirt za NRM bavumise NRM poliisi negamba etya poliisi nebaku nagambo jafira mu firimu yo poliisi kyeyandikoze kwe kudiringa ne bali ate abazokkuba abantu kubanga obozokkuba omuntu ye nga ali ku bibye ate lwaki poliisi naye yimirira buyimiriza abantu kye batandika tebasobola kimaliriza kankubulire wano mu Buganda tulina abakulembeze bangi nga bava mu Musadia Monster naye nga bakulira wano waliwo MP bamuyita Ruhindi Ruhindi yaliko Nakawa nakati yesimbyewo naye waliwo amwogerako
tewali buzibu kubanga this is a free country okitegeera Luhindi yesimbyewo enakawa tulina omusajja bamutya Katongole Singi Katongole musajja muki muyindi wawa nga yesimbawo wa Lubaga bangi waliwo gwe bayita Kabaziguruka Kabaziguruka kozi yaliwa Kabaziguruka yali I think ndozera nakawe kati ate ne ba MP abaze ku mulundi guno abesimbyewo naddawa mu central abasinga bona baba musaidiza mu Western Uganda. Alex tukoze tutyo okulaba nga akaluluka neeno violence because violence aleta nalabika nnyo ne kati atandise emiggo okwambula abakyala n'ebintu ebifaanana bwe bitandise tukoze tutya Museveni atunyonyole sikinako ansa kwa nalabye Rusoke owa police I think omukulu oyo yagambye mbu abanopu balumba abapoliisi ne babakuba tonabiraba yagambye mbu abanopu balumba abapoliisi ne babakuba n'agamba nti simanyi yagambye kyekira n'agamba mbu bano abakubye abanopu ababadde mu yero ne bakuba abanopu mbu yagambye oba walobe bakubye bajje balope ffe tunafunayo omusango gwonna gwe batulopedde naye ate nga video aziraba nga zitambula yagambye bo tebabimanyi. Okay, embeera bwetu nenga twagala I think emirembe gisobokera ddala mu ggwanga lyaffe Uganda. Oli bwabanga nawe yogera ke Uganda police. Bad advice. No, I think nze purposely nga moderator wa Sheno nze ekisinga obukulu n'obutabeera ku Sheno nga muna Uganda emirembe gye gisinga okubeera ki emikulu. Oli bwabanga campaigninga mu Western Uganda mu guiding bugaidinzi nti ita wano mulabuoti dani okula because nalabe ebifaananyi banene ntano okutya atera nga mbitundu byonna babaddenga baba guidinga ne bagondera gye babagambye yaga temuyite mugenda mu town mugende mu kyalo ne bagende otwali emitiyana batujja mu town erimu abantu batutwala eyo munda nga teriyo bantu basige ekifaananyi nti teri bantu bakola ki naye abantu bamala ne bajja kati campaign oziraba bano batira bwerere tugeze ng'ekyengera Kyagulanyi ng'ayitawo abantu ne bajja ku kkubo gw'okujja obagumbulule kiyinza okukaluubiriza okusinga oleka Kyagulanyi ayitewo abawuubire kagende mu dakikezi nti yes atera okusigalawo waba wakazi abalina gy'alaga jasa abantu nga bebeekuŋŋaanyiza ne lwe yagenda naliwo lwe yali ayita ng'agenda e Butambala naliwo police bwegenda mu maaso ng'ebulookinga ng'ekola ebifaanana bwe biti abanupu kye kigenda okuddamu butiitiizi balaga butiitiizi era kiba kiraga wakalu tekagenda kubaka mazima na bwenkanya kye kirijja mu maaso and that is protestive vote abantu bagenda kubikkiriza ebyobutali bwenkanya babikooye abantu bamalirivu nti abantu beetegefu okufa ovanga ku bantu nga beekyaye nga beetegese okufa nga baba tufa nze nabadde mu kyalo nga Kyagulanyi agenda e Butambala omusajja n'antunuulya nagamba mwe muyingira ekibuga naye kijja tuka kibawunyirire mwabali mu kibuga tuganya obbeegattako adengena mu kyalo ayita akulaje video nagimukutte nini ayingire Butambala naki President ayingire Butambala President ayingire Butambala lindako abantu nga bangi bagenda nina neye Alex yagala omukulu yuyo okay Alex nga tunatera okuba nga tumaliza show y'olunaku olwaleero police n'obukyankalano ne violence mu kalulu one
ekibuzo kye nkubuuza nti bwe bigenda bwe biti mu maaso Nuupu kikezaako gw'olowooza abali andi kati this is not all about only Nuupu kigenda eri bannayuganda nenjala kutegeeza kiki kiba kiraga akalulu akataliina amazima na buki na bwenkanya okitegeera Nuupu kikezaako maaso ku lutimbe Nuupu kikezaako maaso ku lutimbe ekyokubiri poliisi eveeyo butereevu ekwate mundu ng'eyambadde lumungi ero tumanyi poliisi teri partisan sepo poliisi eri nani partisan terina kyeyina kibiina kyekugamba twagenda okulaba abasibe twatugenza olaba eri mutwe waisha omufumbiro n'abantu twatugenza oluzira emmotoka gye nalimu ng'eriko ekipande kya Nuupu ne bagigana oyingira ne tupaakinga awo ebbali nze nesigala kuba nze nali nvuga abakulu ne bayingira be nali ngenze nabo kakati dakiika ngiro labe motoka efuluma yate yongereka ekipande ekyenaalemu ng'efuluma mu prison nengamba office ati kiki kigenda maaso mufumu atuganya oyingiza emmotoka olw'okubeereka ekipande kya Nuupu ate lwaki ekyenaalemu mwagikiriza agamba muna bino biwanvu abo nensirika ng'owa poliisi agamba bino biwanvu kitegeeza ulire ekyaddako twali twagala tukwate ka video awo nga omanyi fe kamera li ekyokulwanyisa kyaffe banange tuva kulaba eri mutwe biki era omupoliisi aba prison naye natugobawo mugende biki tumugane ka toli fair biki n'agamba n'akyogalunye gaffe tuli beenaalemu akuumye emirembe yes ate yayogera nti ali partisan agaffe tuli beenaalemu oyo omupoliisi yakyogera nsobola omusongako nga tugenze eruzira ku prison awe bayingirira yakyogeza n'abakuumi. Are you trying to say Alex nti n'abakuumi b'eddembe baafuuka bannabyabufuzi bakolera muntu they were brainwashed okimanyi nti amagye gawa ate eggwanga lirina kuba lya nsisi lya government lya nsi ya government tegalina kuba ga kibiina kati gana amagye ga kibiina amagye ga kibiina bwe buzibu bwe tulina ate okukijja mu bwongo bwabwe kifu tugamba tebakitegeera muli munda mu bbo nti lirina kuba neutral. Okay, actually okimanyi tino mu butuufu bwakyo amagye abantu baba beekalakaasa amagye galina ba protecting na kuba kugira kukola fujjo okwekalakaasa kwammwe kuleme kubeera violent wabula okulaga obumativu bwammwe mukulage naye nga temulina mulala gw'omukosezza naye okimanyi wano amagye gamanyi kimu kukuuma Museveni na kumukumira mu buyinza kumba ate amagye gabagannayuganda twagala bategeeza nti amagye ffe tubasasula ogwo musaala gwa ezo sente zemufuna sente za musolo gwa bannayuganda so muliwo okukolera Uganda wabula temuliwo okukolera Museveni. Okay, Alex nga tumaliriza ekibuuzo ekisinga okubeera ku mimwa gy'abantu tugenda mu kalulu Bobi Wine apulinga crowds mpitirivu nnyo ne Museveni alina crowds mpitirivu nnyo. In case nga Bobi Wine awangudde akalulu Bobi Wine asobola okufuga eggwanga lino Uganda. One, Bobi Wine asobola okukomandinga akubeera commander in chief asobola okukomandinga amagye. Bobi Wine asobola okukomandinga poliisi. Bobi Wine asobola okuyimirira mu State House n'abanga eggwanga limuwulira. Ekyo kibuuza abantu bakibuuza buli lunaku kati kankiddiramu wano obutamanya kintu kibi nnyo hope obutamanya kintu kibi nnyo kati kambabuulire ekisooka ye Kyagulanyi asobola kubeera commander in chief byonna byoyogedde asobolera ddala lwaki nzi nkunyonyola ng'aba Nuupu bwe twogera nti twagala eggwanga erifugibwa ssemateeka kino kye tutegeeza constitution nti constitution yaffe kati era notera kuba kati ensonga z'olese enkulu nnyo nga tumaliriza constitution yaffe efuga eggwanga bino byonna ebirambika adumira poliisi kati Museveni yayonoona abantu adumira poliisi sitaba pulezidenti adumira poliisi abeera mukulu wa poliisi kati buli ekikwatagana ne poliisi n'emirimu gyayo inspector general of police yabeera avunaanyizibwa anti nga reportinga wa president nga reportinga era nga president yamukulembera kitegeeza era president yakulembera poliisi kati ne poliisi eyo erina amateeka agagikola ki agagifuga when you work outside the law nga amateeka gakola ki buli ombeera mu nsi nga
etambulira wansi w'amateeka buli kitongole kitambulira wansi w'amaki w'amateeka nti waliwo amateeka gafuga poliisi waliwo amateeka gafuga amaki amagye nti ensendala webeetulumbye nga Kyagulanyi ye pulezidenti okimanyi aba pulezidenti nga waliwo omuduumizi w'amagye okuntiko Kyagulanyi aba pulezidenti naye nga waliwo omuduumizi w'amagye owaki era ne wabeerawo akakiiko ak'amagye ak'okuntiko yes president akatulamu straight era n'okudumira abaabikola naye waliwo amateeka gafuga amagye onfuna njagala okutegeeza Barack Obama si musirikale naye yafuga ki America ali ku ranka ki teyayina ranka America nene nnyo singa Uganda nkuwulira agenda mu maaso owa Ukraine yani owa Ukraine Zelensky oyo naye yali muzanyi wa katemba si yadumidde oluyita olutalo okay mbulirayo bapulezidenti ba Kenya basatu abava kuwona aliko basatu nga bali basirikale Kenya tugisinga obunene oba tugisinga okulakulana Kenya aliko Ruto si musirikale eyavaako mutabani eyavaako amateeka ge I think ganjawulo n'amateeka gano bwe gali lwakuba tufugibwa dictator era dictator kiteeka mu mitwe gy'abantu nti watali tewali kisoboka kukolebwa kati olinga straight away olinga agamba tuloko Museveni ye president era yalina kuba yadumira ne minister of health oba minister of kati ne minister of health yagikulira era waliwo ne minister w'ebyobulamu kakati Museveni yalongoosa lindako Museveni yalongoosa yagenda asala abantu nedda sebo naye si ye president kitegeeza n'omuntu nga si w'amagye asobola okulembera eggwanga kubanga era abalina okukola ebyamagye webali anti wano jjukira amagye ge gafuga olaba amagye bagatwala ne mu agriculture olaba amagye bagatwala ne mu kukola enguudo that is wrong motive that is wrong perception amagye kati kankubuulireko wekibwa birina okubeera bannange kikula byekusomesa abantu bingi Museveni yayonoona abantu kankubuulire olaba aba red top military abo tebalina nalabwako baba muntu nsolo balina aba military balina kubeera mu nkalu edda we nakulira ng'okulaba ku military kati wali mu kyalo military yakubibwa ng'evayo kugamba ng'ewulira nti military police omanyi lwaki bagiyita military police eyo ye police y'amagye si y'abantu wabula police ng'ate y'amagye buli musirikale yenna oba wakitongole ki kasobera ng'olina omusango gwonna gw'ozizza oba nga ki eyo ye police y'abasirikale ebakwasisa empisa okay ulira SFC maliriza SFC eryo je nabo bakomando balala UPDF eryo liba je likuuma nsalo na ani atwanganze ani azza okulumba eggwanga abantu betulina otambula nabo wano babayita police kati jati iri mu bantu abali innocent jati omanyi kyekola joint ulira joint anti what joint anti-terrorism abo bakola ku byabutujju niyo basanga be nandi kati uliriza kasa muinzobera mu abantu ato basanga be bali mu kulonda abajati kugamba eri messed up abantu abasirikale abalina okuba mu bantu babayita Uganda Police Force be balina okuba mu bantu nga tebalina na mundu naye mundu zitevunya ziringa nga buli kimu okufugibwa omujasi bannaye ekintu kibi nnyo okay embeera bwetyo bwerire tukakubaga tusuka wano naku olwaleero asobola okumandinga amagye kubanga ebifuga eggwanga si muntu wabula ssemateeka na system kasa system zibeera nga zikola otula mu basi nagendako e Dubai nafuna omukisa otula mu basi nga temuli otula mu train nga temuli avuga naye okuba system bagi programminga bulungi ogenda n'otuula n'ofuluma ng'osasudde naye nga tewali gwe wadde ssente okitegedde kale embeera bwetyo bweri katusabe okugenda okukoma wano eno mu sheddako nga Uganda yaffe entebenkevu ng'emirembe weegiri nga abagenda mu kunoonya akalulu bakanoonya bulungi emirembe twetaaga mirembe bannange mu Uganda buli atabangula emirembe
tetukwagala mu ggwanga lyaffe. Naddala abakutte mundu abo abakutte mundu. Ababajasi abantu mubalago okuyita wano kola kino eno ebirala mubafeeko. Kale embeera bwe tubweri nnyina Ssennono Alex abadde olunaku olwaleero ku show tweyanziza nnyo nyala kuba nga nkujjukiza baganda baffe aba Fantastic Events bakugamba ekintu kimu gwayina omukolo be batimbi betulina mu ggwanga Uganda bokka ate nga bakolera ddala ebintu ebirungi babayita ba Fantastic Events bakutimbira omukolo n'olowooza oba oli mu America oba oli China naye ng'oli Uganda waneeno so beera ng'obeekwata enamba zaabwe kwe ziri ku screen basobole okuba nga bakolirako ddala aba Fantastic Events. Okay, anyala kuba nga nkujjukiza ate neba katika concepts bakugaba kuba ebifaananyi n'okukwata video oyina omukolo weetaaga bakuba ebifaananyi abali experienced mu kye bakola n'abakwasi ba video abali experienced mu kye bakola oyina mbaga kwanjula graduation buli kimu kyonna abakatika concepts bakolera ekintu ate ekirungi nyo bayina stage bayina amataala ate nga bayina ne sound system ennungi ennyo bakatika concepts kale tetugenda kusukka wano bulango buli bubisoka tweyanziza nnyo tweyanzege tugamba nti nno mpaka olunaku olujja. God bless you and keep you. Amina.